Akasana kase nga bwe kakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya saako n'olweggulo. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde ogikutuusaako nze Agnes Nalukwago. Wabula ate ebitundu ebimu byafunye enkuba era nga Tororo ebadde ne millimeters 14.2, Bubiri Mubende 14.6, wabula ate Kampala 9.5. Kino kiviiridde ku sserwandula mpewo ebbiri eziri mu bukiikaddyo bwa ssemazinga Africa okweyongera amaanyi, nakyo kiviiriddeko omukuba gw'enkuba okusembula ne gudda obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba eyo mu Kaseese, ate ewasigadde era akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 29 naddala eyo mu bukiikakkono, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'e Kabale 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi tukisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 26, wabula ate Paris ne London tusuubira obudde obw'ekiddedde, olwo mu Dubai akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu mu New York lijja tuukira ddala ku degrees 10. Eyo bwe tusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, nze Agnes Nalukwago kwagaliza weekend ennungi.